ngamba oli musiru nemugamba jjajja mbadde nsaba kumanya naye mutaala bandi awo ne bali abaali wali nabo ne bagira bwoyimba bwenyimba omuzungu bwakutunulira eyakubye engumi yakubye oluyikumimwa wegala okukola enso oli yali yakisinga nga bukisinzi bwe bakuwa yakisinga gamba lumye tebajja kuyizako bawani mpebinsanyusa kubanga ebbanga lirudde pebinsanyusa kuba ebbanga lirudde naye yali yamasitalinga ebimusanyusa omuddamu otya jjajja ndutandike ntya sooka otekeko 10 yali yalinnya ebbeeyi yava ku 5 kati yadda ku 10 nkulaba kutwaliriza onavaawo mpa omutwe ogwo honey you're my husband for real. Ooh. And you're good singer honey close your eyes ozibiridde kulaba kati olwo nzibiridde nagamba open now your eyes mpeta uli maremi nga janguyiza nga kuliko ne dollars kumpeta yeyo joyina mu ngalo eyi yasanawo musana mbwe gagenda nasanawo yajja banfuuye sente ebbala ekutte omuliro mu ttaala tekakaana teyanninda kumanya sente mmeka 5 10 wali 2 akati kyendabye bigenda kukuggwera mu nte Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Oyina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Waawo weewaawo tuli ku MR Live ngera bulijjo amanya bamutari Masam aboso okumpya mechanic Rabongo nkomyewo ne muganda wange Zandamani nkomyewo kumenya obujulizi bwe era nkomyewo kubalaga nti ebyensi bisobola okutulimbalima nti bya muwendo nebitumalira mu bwerere nkomyewo kubalaga nti sitaani enteekateeka azikola buli kimu kikolwa naye enteekateeka ze mu buwoomi obuyitirivu bwakulimbalimba nabwo emabega waazo waliyo okuzikirira. Yakola amasanamu yecca buli kimu yakikola naye obulamu bwali bugenze 100% kwe tutambulira yatuuka ekiseera ng'ali ku 3%. Nga buli muntu agamba woowe tusime wali mimwanyi wajja okwebaka obulungi. Katonda yazza bibye tuli wano leero naye yakomawo n'amaanyi ag'enjawulo okwongera okulaga gwe ayingirira amasanamu timunaye kiveeko kigenda kuzikiriza kireke kyandikukema naye bonna kigenda ebuziba ne kiggalawo enjiji mwoyingiridde oyinza obutasigaza mutwe. Kale bakama bafa batumala Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimba ssomero Kamengo twebaza Mukama okusereka kugendera ddala mu maaso era tujja kwongera tulaga ebifaananyi byaffe we tutuuse katugenda kusereka ebifaananyi byotuwa okusiiga byebisoboseza omulimu guno okutambula. Tulina ebintu bingi tulina okukola Kamengo kubanze nabasuubiza nti tugenda kuggulawo ekifo kino
nga tugulawo 5-star hotel mu butono bwayo mu bunene bwayo twagala ekifo ekyo Katonda abenga kyayimiriramu okulamula era twagala omwana w'eggwanga akyusibwa anaazibwa addizibwe bujja ekifo kino kiveemu abaana nga bakulembeze mu biti byonna kale nno abaana bonna basulwa ku luguudo abayayaano obwana obutta abantu obunywa ebiragalalagala simanya bisigala biyaga menye kineke kyoba obuto obutanneesalyawo bonna tubujja ku street kwe busula mu myala gye busula tubutwala eka Mengo Rehabilitation Center egenda okubanga 5-star hotel olwo nno bukomewo nga buze kukyusa ggwanga lyaffe bwose kiwalinga future y'obwana obuto boddira akaana katono okabumbirira bw'okalaga okwagala bw'okalaga nti Katonda ye Mukama tayongerwa ako eggwanga eryenkyoba oli situdde ekitenkanika veeyo mu Kamoli gy'oba veeyo mu Kamoli gy'oli gy'olabira ojja olutalo tululwane sigamba nti lutumenya telutumenya naye bwe twegatta tujja lutuuka wala bwe twandituuse ku baana 15,000 bwe twegatta tujja kutuuka ku baana 5,000 3 12 kuba mwaka faananyi ng'abaana abasukka 15 abali ku nguudo ba street kids tubajjeeko ekibuga kyaffe kyonna kirongoose nga tutambula tuli proud nga teweraliikirira kubbako simu kukuba kukutta kale tuweeyo ekifaananyi tuweeyo woteeri yo tugikusiigire tuweeyo enjuuyo ebifaananyi by'omunju ebisiige ekika kyonna compound designing oyagala ntebe ebya art byonna tubikola tukola sofa zino za madiro nedda fe tukola ntebe oyagala antique chair gye bateekamu bukushoni simanya n'ogiwumuliramu ezo zonna waliwo otuwa akalimu oba osobozesa ministry n'okuyimirirawo weewaawo omukulu manji banama gye baleko kale mnagenda wekibalako banga ddene ennaku nnyali babbanga ddene omanyi bwe masikulabyeko ennaku ennyo ziba nnyingi ebbanja era mba oba oli awo nga nange ensonze we balifuuka buvunaanyizibwa empeta njiraba kijujulu kyakubuukize akabeta kano nalina bumalidaddi bwange before naye kakati ebiseera ebimu ngenda ningamba naye kankole ki anayambaliyo kamalidadi kange kaniyambaliyo kamalidadi kange manyi kijujulu kyakulonze mu bangi kigamba Zanda ye wange agenze kundokola netegeka gye netegekamu saagala nnyo gamba nti ate obwongo mufokasinge nti ku bijujulu gye biri eyo ntulona okuwanyisa ebisiyaga Zanda naye tujja kubisanga kasooke tubeere mu kunoonya obuyambi omuntu ojja kumala ganoonya kijujulu onookirisa kyono kiwaki sooka oteeketeeke funayo bizinensi obeere ng'oyimba nga music akola oba osazeewo okubuulira njiri obeere ng'olina engeri gy'okola kijjo osobola okubanirira omuntu omulala tojja kumala gazungazunga mbu kijujulu anti buli muntu ajja n'omukisa kwe Zanda kijujulu kisobola okubeera ne kijja n'omukisa nga n'olukumi luzaala omutwalo kiriza sijja kwetika mugugu oyo eyayawula ennyanja nawulira nti abazibe yabawa amaaso nawulira yafuula omwenge amazzi omwenge nawulira nti ne Lazaro yamuzuukiza nawulira nti bwe yafa yazuukira kyogamba asobola mazima okugaana okulabirira abantu ababiri embuzi ze nakunyumiza zatandika n'abantu nga balina amasannyalaze mangi oba zenkunyumiza ate sobola kuddira oli atalina ate muleete ewange era Katonda asobola okuwa oyo agayina gwe neetaaga gwe nyaniriza mulinnya atayinza omuleeta ng'ayina 7 phase oyo abajja kunsobola bulungi nga mwaniriza nti thank you so much ngoteka omusekeramu akaseko kali kuba oyo amanyi ajja kuba amanyi ebbeeyi ya Zanda Mawejje Zanda Mawejje ennyimba zayimba ziri mu views ziviewingwa ziwulirizibwa zikyusa abantu kati bw'onooyita oli ayagala ate okusimbamu oluseke tajja kumanya kufollowinga njagala oli anfollowinze ng'amanyi obuzito ejja lyajjamu kati luno oluyimba olupya nalutadde This never lies banaye mu reviewing nalutadde olunaku mu kiro ekikeseza leero nalutadde mu reviewing mu subscribing mu luwulirize era mu lusharing lwa mwoyo nnyo ddala nti amavivi tegalimba ajja kyagamba ki
bannange omulungi oyo malayika ya Katonda bannange bali kumundowolezaako nti mami yaje ati kanyongere nkwebaza munange akenzuso nti gwe sijja kukoowa kwebaza nti mu butuufu obuyinza obubonero obulagira ddala nti Katonda gyali bwe bumu ku mukyalo oyo bw'alaga bwe twetaaga bwokka okwagala okukulika ebikolwa okwagala okulika ebikolwa tusanga munnaali eyo n'ekinazi eky'ebirano kimubuza enjala emuluma abula kuzirika n'ojja ne Bayibo yo ne Kurani yo n'otandika omukuba ebigambo mu matu bajja kukuba eŋŋumi mulokole ne Bayibo yeeyo oli ojja musanga enjala emulumidde wiiki namba olinamu omutwalo gumu omanyi bulungi nti bw'omuwaako singi 10 n'agula amazzi ga 10 ne muwogo wa 5 n'alya musobola okunyumya paka lwaggulu naye omutwalo guno ogutadde mukana akasawa ak'emabega ogufumisa eyo kati oli mu Yesu akwagala Yesu awonya yagabula abanaku bajja kukukuba mulokole eŋŋumi tugende maaso munaye ate bambi ekirungi kiri ku mukyalo oyo ajja nti eddoboozi lyo bw'oliwulira nga likakkamu ng'era buli kyakugamba osobola okyowuliriza kakamu era n'ebigambo bye biba bitono tayogera nnyo ajatizezo malayika exactly nyongera okwebaza Mukama Katonda nti mu butuufu Amina ennene kabaka wa bakabaka webale kuŋŋemulira yongera oŋŋemulire waliyo n'omukwano gwange eyo in fact si mukwano gwange wabula muganda wange sister wange muyite Veronica Namusoke alina n'omwami we bamuyita Charis Veronica nasazeho bonzi je mbibalize wano Veronica Namusoke ne omwami we Charis mwami Charis is a doctor ate Charis linnya lyabalangira Amina ennene nti abantu abo nabo nyongera okubebaza mukensuso nti tebakoowa buli weekend basobola banyamba berekereza ne baga nti katuyambe mawejje addemu asituka kuba endongo aweereze Mukama kale ninyongera n'okwebaza bannanga abalala abali eyo nti namwe mwebale kyonna kyemugezaako era kyemufuba sisobodde kubebaza mwenna naye nebaze mulujjudde nti mwenna mwebale bisodde wala mukwano gwange oligo yayogerako n'abaana ku foundation Angel Lunkuse omulokole agala otandika obuweereza niye ng'osookola yo naye malayika yange thank you so much seerabira nsokoola nnyo kati wanandaba tansekerere ate atya anti mbadde simusokodde naye nga kuli ku mutima kubanga zomuŋŋamba yangamba nze ndi mpagi toyina gy'osobola kudda bw'oba ddeeno empagi enebeerayo era nsaba ayongere essala gisukume n'empagi asimbe n'ebiganye byonna bite mu bulamu bw'Ozanda Mawejje waliwo ababeera bamutataaganya nga bakubakuba amasimu mu kuyimiriramu ddoboozi ly'okutawaanya obubaka bwange bwe bampeereza oluusi naye ye Angel agamba nti atusabe asigala asaba waliwo bamukubira nga bamukubira bati jukira abantu balaga omutima omulungi osobola okugamba nti yano Angel ng'egitubira ku studio ng'obo bwe tujja wano ku foundation olekera abantu contact nti awo ogereko ne Angel ajja kubaako Zanda ate bannayuganda bakyabawa contacts nze mbadde sikimanyi Zanda ngo Zanda ngo ekisa kingi Zanda oyinza okufa amangu tugoba omuzimu gw'okufa tugukasuka linnya lya Yesu atoddira munnayuganda n'omulaga wojja emmere nawonyemerizaako nje nangamba toddamu munnayuganda tomulaga wojja mmere ajja fukafukawo wonna wabula ajjawo emmere omutwalire mugabane era ndowooza gye bali bafuka waddira ate namba y'abali abakuyamba n'ozigabira abantu ku studio nze mbadde mmanyi nti oli Angel wa Katonda ngenda kutwalako mu counseling kati bannange ntwala kutwala straight mu counseling mbadde simanyi munnayuganda tannasumululwa abamu tebannasumululwa w'omulaga wojja amazzi kaneebaze Mukama nti Mukama weebale bw'ondaga abantu ne mbalaga essanyu ate bo ne bandaga embeera endala nze nsigala neebaza ggwe Mukama nze nyongera okuzibuka kati nzibuse naye ate nina okwebaza Mukama Zanda akyanya omwenge Zanda acwanya enjaga Zanda oyo mubbi naye nga ggwe oli wakugamba bati abalina obukakafu bwakyo bayogera bwogezi kati oluboonoona kati ebyo bigambo tebikola kubanga omuntu aba alinya waggulu nga yambuka amadaala omuntu aba alinya waggulu nga yambuka amadaala my brother wabeerawo emboozi embi n'ennungi bantu bakonjera nsobola okutambula bwe nti nga ntaddeko masiki yange ayina ebola bamubbye omuwanga bba kati bwe ngiteekako bwe nti oli asooga akasajja ako kalwadde
Mimba gyonna gyaggwawo. Olwokuba ntambula nti sigijjaako. Kati ebigambo byo tebijja kuntiisa nze. Ate jjafuula mimwa gyange mirwadde ebigambo byo. Nze mmanyi kyendi, nze mmanyi kyenzibira. Nze mmanyi image yange gyenkweka. Nti bwe mba ngenze wala bongo nenjiteeka mu kamera nga nzijeko akakookolo kano. Ebegenze ku nsi yonna kumundaba. Kakati bwe naba ntambuza ebigere oba ewantu bonna nze atalina mmotoka essaawa zino. Nina okuteekako masiki. N'abantu batakusumbwa nnyo mu luguudo. Zanda bani nti ate twakulaberera ng'okulaba oti. Naye toddamu kugaba namba za simu Zanda. Munnange akantu ako mbadde tebannasumulukuka bannayuganda abamu. Bannayuganda n'omuwa ennamba ye y'essimu n'omugamba bugambi. Bo naye bagenda sumulukuka bakitegeere nti Oluganda okwagala nakukira ebyenfuna. Omuntu n'ofukamira n'omusabira nga ye atudde. N'ofukamira n'osabira omuntu nga ye atudde. Ate abaali awo nga gwofunye ebirungi nga nti oba mulogo. Ate Zanda bani abantu abasinga okuyimirira naffe abasinga tebagaana nagaba namba zaabwe kuba abantu abamu bajja basumbuwa. Omuntu okuyimirira naye mba mugasa emyoyo. Kakati gwe bw'omwongerako omuntu omulala gwe batagatta mwoyo. Mwena ndibeesonyiwa. Bino ebintu by'okuyimirira bya myoyo Zanda maani. Waliwo omukwano gwange waliwo omukyalo omu ali mu USA era ndowooza gwe twanywako mu America. Waliwo omuyimbi munnange gwe nayimba naye oluyimba olwo yatukolera video. Naye omukyalo oyo nze namuyigga gye Mukama gye yamumpeera. Ebirungi bye yantuusaako. Nengenda mbagulizaako mukwano gwange nti waaye kwatayo akasente genda ogule engoye okole ki? Tugenda kukola video ya luyimba lwe twayimbye. Yali excited n'akasente wazijja nina omugagga gwe nafunye. Naye yasazeewo atusitule. Naye oluyimba twaluyimba ffenna. Kukyantooleddeko naye kankutolereko genda ogula engoye tunyume ffenna tusobole okugenda ku mukolo nga tugweseza ekitiibwa ogwa video. Ne munyumizaako omukyala wafaanana ne Sam wa contact. Tutuuka ku lunaku olwo olw'okwata video mu field gye twandiyise siwo kiri. Omukyala amulaba naye yajja n'abeerawo n'abantu be. Ono yasanyuka nnyo kati nze mu kwebulungalo mbwe nti nasanga amagusa asemberedde omuki. Omukyala amukuba kino nakiri amukuba kino nakiri. Omukyala teyali mubi nga amuwa nnamba. Naye ate oli omukyala bwe yatuuka ebweru ng'avudde mu ggwanga ono yateekawo embeera y'okwagala okubawogereza omuli. Omukyala kwe kujja inbox yange n'angamba Zanda maani. Ate ono yaani? Ono mukwano gwo gwe wayimba naye. Lwaki atandika okuŋŋamba ebigambo bino ebineesitaza? Namugamba nina omusajja. Nze Zanda maani nakupromotinga nga omuyimbi gwe nayagala. Nti mukwano gwange oba mukisa gwo. Era byonna nateesa byonna nti wonojja eno zinali nsayininze muntu omu. Kale ono mukwano gwo namuleka lwakuba nti Zanda maani olina omutima omulungi. N'ennyimba ng'omuntu bw'omanyi nti omukisa guba guzze gubuki. Ayimba akategedde ke mwayimba. Sweet 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 sili kusuula. Kati yuli yanyukwa bobeerawo mbeera mugumu. Kati yawe yalaba omukyalo oli ng'ali mu zi vibes eza happiness. Endowooza amukuba obufaanyi naga nti nsobola n'omwewangulira. Kakati tusaba omuze gw'okunoonya abagagga. Zanda maani obenga gwe mugagga gwe banoonya ogw'omuzimu tukutule. Tutandika n'omwaka guno obenga gwe mugagga buli muntu gwanoonya. Kama weebale. Kitwala mu linnya. Omugagga Zanda maani yakubiddeko. Omuzimu gw'okunoonya abagagga ogwo tugugobye. Abagagga nze mbeera omugagga. Bakunoonye. Amiina ennene. Zanda maani tutandike emboozi. Twakoma wali. Abakyala babiri amasanamu gabakutte bagamba Zanda maani twagala kumukolako bikolwa byansonyi abakyala babiri. Bakupangisiza ruumu. Ku luno ebikolwa ebyo ebyensonyi wali olina okubikola omulundi gumu abakyala babiri ku buliri lumu muliko basatu sitaani akwate obwongo abufuule kikufuula nnenge mwerigombe ne mungu akwata abbaale. Bapangisiza hoteero kuliko omukazi wo noono omupya amasitaani gukakakufunira omugagga fugge yali tamanyi wuwo. Wabula nga ebyona tebinnabaawo omusanamu agamba genda weegazaanyi. Omukyalo ono omugagga agamba nti njagala onkiisingire mu maaso ga mukazi wo. Oleeta omumwa okkiisinga owulira eŋŋumi ng'eringanga laddu. Sinakindi amannyo ogamire. Wagenda ogakwenyamu bwoti nga gakyalimu. Oba okuwandagala. Kudduka kiwalazima paka mu mmotoka n'otondo wala kangende ewaka.
wabula okuba abakyala bano waliwo abaloga amasanamu gaddamu ne gakugattala omukyalo ono omuzungu kati kuno n'agamba nti kale kyewabadde oyagala okukola katukikuwe ffenna twebakeko omulundi gumu tupangise woteeri olunaku lulamba mutandise kuzannya kafirimu ka Bukaba tulabe oba tegawere tugere mu maaso David ngasesenya agirindiridde nga mpaka tosobola kugisubwa kozi zire ennaku esatu ez'amasanamu zo nkyazi zokyalimu naye twatwalako olumu luwedde tuli mu lwakubiri wafuniramu eŋŋumi omumaguzi weeguki tuyingidde olwokubiri si bwe tuli olwokubiri tulimu olwo kyemmanyi lwakkalubirira nnyo oba mpapye birowoozo byange naye tugende mu maaso kati obaka buli buba bumaze okujja speaker amaze okubuweereza nti bano bakukolera lukwe baagala kusanyusa baagala bakulaga ekyenjawulo tulaavu erinnya olunaku luno lwatambula kuba nzijukira essimu gye bankubira yali lwa mukaaga weekend kati before ennaku ezo zaatambula ne ziwera masanamu ne mukubira naye nga sinnatuuka ku luwuli lwamuki lwa mukaaga bano lwe bankubira okuntwala mu katemba kyogere nga bwekiri bajaga bakutwala wa Maria Kisalvado kutwala mu comedy store kutwala mu Bukaba kuzanya filimu y'Obukaba chess nange kati before nga sinnatuuka mu lwa mukaaga waliwaawo ebbaala emu gye twagendamu bakazi babiri nagenda n'omu yekka muzungu bwe ŋŋenda n'oyo omu bale baali bagiyita dancers eri ku Salama Road awawumanyiwo kati bwova ku dancers wenyini olukuba olukirira mbeeramu abakyala baneekolera ki bamalaaya babeeraawo wayitawo erinnya sijja lyogera lyogere lyabuwemu nnyo zooni namba bagiwa bannange naye munaye ate bakyaliwo ewe bali tebavaawo naye ate dancers yavaawo waliwo naddwaliro bo webali ku ddwaliro kwe babeera oku baedda tebatya nti tukuba mpiso wano waliwo mwenge katukuba mpiso bo ne basigala nga tebakolerawo ejaabwe kasiriimu kubira ddala eri ku ntebe n'eddwaliro lyayamba kubanga kati obukebera osobola okukola ki ate kati omuzimu gw'omwezi nga gwali nnyo obukebera omuntu bali basikane ku mikono sitaani ali awo owayo ddawa ebyo bifo bibiri awo ne wakiiwa balina n'olulimi lwakozesa anko kyali fresh kikyategeeza olwo kyali fresh nakajja tugende mu maaso ebbaala kakati ebbaala egyo bayita dancers mu budde obwo yali bagikola bulungi ng'erabika bulungi nga bw'ogendawo n'otulawo n'omuntu avudde Bulaaya oba omuzungu oba obamba kati ate nga n'ebbaala eyo nyini waayo omukyala yali mukwano gwange kati ate naye weyawulira nti olimba lwakutema amafaliida era kwolwo ye yali atuyise mujje mukole mbeerawo ne night yange mujje mutulengera kukwatira okuleeteza bya meka 2 lemuga size sijja kumiriita njagala nkalu kumiriita kyeki kunywa mwenge kwe kumiriita njagala nkalu leeta kaseede kakalu va mu muzannyo leeta enkalu tondwaza biwowoolo ate ndeeta omuzungu ate ffe tunywa bunyi nga tetusobola kolerera mwenge abindasitwe bwejjako abantu ye tamanyi nti n'amasanamu gankoze eki gansitudde jjukira biri byali byakyama tosobola kukola ki kubyogera kiri mu tukimanyi bwani nyini kyo onoogenda okukyasanguza buli bwosanze ofudde oba owedde munange omukyala tuyitaga nti zandamaani mukigakiga jeko wane wange ku dancers ngenda kupata rock bili ezo bia munywe mukolerera mwenge nimugamba anti olimba tewaludde nti lwanyonse anti genjagala ojja onkubire kakimmooni kweteza bia ziri wano nimugamba masimbira bia
akiri goli wange ndira mitwalo jange 3 kyaza ndamani ne mitwalo 15 jangu naawe wano kumpi nemga kale jakesi monja kujja kuba blood wange era luba lutambula nanzira kuba nalinzi nsangidwa nzaawo kibuye simu yankubira ngati nga sinna tukubira mukyala wange bwensubire naku zaali ziweze 3 tugendera nanzira nga nkubira masanamu saba misambwa mukira gwa nfudu enfudu tebala mukira oba gwa nfudu simanyi naye mukira gwa gonya baba n'amanya agatiisatiisa nga oli mutula kungo mukira gwa taiga mutula kungo munange nga nkubira masanamu namugamba oli otya jjajja yaddamu atya awanyumira nnyawo anti eddoboozi baŋŋaana oddikyusi atani agaana naye nyumya emboozi naliraba mu komenti komenti emu ayinza okuba yalaba n'olunaku lumu teyadda gwe nga todda ku oyo gwenyumya nga weebyali ate yo tunaabalimba kyane ntubalimbirako zanda bwe tunaabalimba ate tekijja basanyusa mpa ebinsanyusa kubanga ebbanga lirudde ebinsanyusa kuba ebbanga lirudde naye yali yamasalinga ebimusanyusa omuddamu otya jjajja ndutandike ntya sooka otekeko 10 yali yalinnya ebbeeyi yava ku 5 kati yadda ku 10 nkulaba kutwaliriza onavaawo mpa omutwe ogwo anti kubanga wali yakugambye nze kaninde binsanyusa njagala kuwulira binjira ki binsanyusa kubanga ebbanga libadde lyekulungudde ennaku ezo 3 anti akati yakulina alina okudda bolinga oyobuzaabuza naye ate ansaasidde kuba nsabye mmeka 10 buli luli lutambula nawangayo mmeka 5 ne 10 kati akusabye 10 nga manyina okukubisa fayini kati aga 2 nti oba 15 munange nga nteekako 10 kuba omukyalo oli adda ngambe nti agenda kumpe 15 nga nkwata kuzange ze ninanga okikondolo ya mobile money saalinda nkubira ye nga addamu nga nkubira agamba kati nyumya agamba kati nyumya nenyumya ebigambo 3 ugende nsanze nkola tulandaga towasayininga kulandaga naye njogeza ndeka saagala kwogeza abantu abo bayombayomba eri mu comment section anti problem nakugamba ekintu naye tukitegeera kale kyenakola okusanyusa kigenda kunyiiza erayija kyenakola okusanyusa erayija kigenda kukunyiiza so kati kola kuyitibwako namugamba jjajja nti abakyala nno munnaye baŋŋambye ki bagala kuntwala mu kabaga kaabwe babiri amugamba ekituufu bagala kunzanisa bulumu bakunkolera kabaga babiri twamugamba kituufu nti kakunywa mwenge kaki nti akaabwe kutuula wabwe webaagala bagala kuntwala webaagala genda nze nkutadde ojja kudda mu kunkubira ng'oteekako kuba nkimanyi ojja kusanyuka nze nakutadde kweyagagala nakunakuwa 3 era kyova olaba otaddeko ntono naye nze tewali mutawaana ojja kunkubira ng'ofuddeeyo jajja nfo kyokkubuulira nti mwana wange abakyala ababiri wona abagatta bava bulabe yagamba bugambi genda sente ayagala sente ye wali sente erina akusindika busindisi kati kati bwe yaŋŋamba bwatyo naŋŋamba ono sente nga zinaasukka nogamba nti ono sente nga zinaasukka otandise okwebuusa kale ntulaba zinaasukka giri zantoddeko ku simu yange zeesaze naye zirya 15 ate sinnazifuna ekiro naye neŋŋamba kale kanindi nkola ki ndabe era obudde bwe bwaziba nga nze nziraka nga nkima muntu wange nga nkubira esipika nti wai tulinawe tugenda okuyimbamu leero ku dancers Salama Road nti kani ngamba owange nange twetegeke kutegeka nga jjukira yabeera n'emmotoka nga jja nkima
nga tuyita chicken tonight yo machindi nga tufunawo byakulya twabirira na mmotoka nga tuse ku dancers twalira mmotoka genda mu bya kuyingira munda mu bbala nga tumaze kola ki kuguta twasanga emeza nki nteketiki bulungi kutugenda okubira enki endongo ekikopo kize neyanzeke Mr. David mujirira mere mwajirirawo motoka mugenda mugoni musanga emeza yadugadde dda omwenge guli kuli yataddeko obugoye bw'obweru n'entebe nazo zambaziza engoye enjeru ataddewo ne kamera etunuddewo ne mugamba wayi nga otadde kamera olinga agamba tugenda kukwata video mugamba nnyabo nyini bbaala olwo bwe nyaba tuyingidde ja light ojiro gichaka abantu kabasooke batuule bawerere ddala onetekako ettaala nagamba nanti kati nze sendi zange nzikolera ku ggwe yazikolera ku ggwe omuyimbi nkulange kubanga tetwakoze drive nemugamba mukwano gwange wabadde ompita okujja siganye ngenda kuyimba naye ate kyoyagala ntuulewo ng'otaddeko ettaala sijja kukikola ate lwaki ninzira ebweru ninkuba essimu ewo muganga tiono nga bwengenda okutuula ataddewo ettaala ekitangaala n'ateekawo n'engoye enki enjeru muganga nemunkubira nemugamba jjajja ntuuse wano wengenda okukola ngendaba emmeeza ntegeke ziriko engoye enjeru tebo njeru bakubyewo n'ettaala baletaddewo ne kamera naŋŋamba oli musiru nemugamba jjajja mbadde nsaba kumanya dayo mutaala nengenda nenkola kya nenziyako essimu nengenda neŋŋamba bali tebannatuulawo nga batudde ebbali nebagala tugende wali ku mmeeza kituule era we twatuula naye spike ne mukyala we mba ndi awo nga wajjawo omuntu awo abantu abazze obuzze kunywa emenge gyabwe samanya nti yali mugagga naye mukazi nga musajja ejja ne munne ejja ne munne ejja ne musajja munne nga batuula awo nga ngenda okulaba ate nyini bbaala naye abaaniriza nga babaterawo byakunywa abantu batandika kunywa naye nga naffe ebyaffe byaliwo awo nga ne boosi yennyini nayajja ng'ebbaala etandika ng'ekuba obudde ono alina olimba lwebayita bulamu bunyuma olina ekyana bulamu bunyuma omanya mapenzi kwata ku kyana fiiringa ekyana kiraga omukwano tekijja kudduka ekyana ky'omusajja kyo kifa mapenzi ekyana ky'omusajja kyo kifa malaavu tekyagala bayaaye kyalabuuka bakyali bange mu kabonge keeyo baagala nnyo mwe muli ku kituufu waliwo kyali bange baali bamuyita Maddox Telecom yalinga yagala omukyalo oyo naye nga muganda wa Maddox Matimba yagala omukyala kyo ow'ebbaala kati bwe natuuka mu paati eyo Badman Maddox Telecom abless tiwaliwo ekisinga omukazi okunyuma ku nsi kyali wange oyo mukanyini bbaala yali ali eri okumpi ne kawunta naye yaveeyo n'ensimbi gye saamanya n'agira ati ku mmeeza waliwo muyimba mu luyimba nali namuyimba mu luyimba naye kati bambi yafa n'okufa kama mumuze mirembe mwoyo gwagulamuza ekisa mukwano gwange oyo alina n'ekimotoka kibito era mu vidiyo y'olimba olwo bwe mugendayo ku YouTube mwekirya emmotoka eyo nga mbongako bw'ate era vidiyo y'olimba olwo Maddox yali abeerawo kibuye bambi yanfuwa essente nanzizaamu amaanyi mugenzi oyo nanyongera vibe kuba bwe yanfuwa essente yaleeta bwa mutwalo amulimu ne 5 naje kati ne bujjula awo yaleeta bupya okagawadde fumita emboozi onange mba ndi awo n'omukyala we
naye n'atakoma okwo naye n'aleeta nanyini bara nanyini bbaala agabange tondi akosho amasana mutega mugatta naye n'aleeta n'agira oyo yiye nabala 10 emitwalo 10 mba ndi awo ne bali abaali wali nabo ne bagira bwoyimba bwenyimba omuzungu bwakutunulira eyakubye engumi yakubye oluyikumi gwegala okukola enso oli ye yakisinga nga bukisinzi bwe bakuwa yakisinga gamba lumye tebajja kuyizako bawange jukira nze ebyokunkisinga mu lujjudde nali sabimanyira naye nali sina kyakkola kati naye naleeterawo ati waawo anti kati nali nino giraga era kulo nagiraga era kulo nakisinga microphone we oyimba bokisinga sente nezeyongera ndulu neyalaya buli bokisinga nga sente baziwa anti ne sente kati bateekawo ne kanyamaawo bayita mukyala yennyini ebbala yayita kanyama sente bajja kubasereza omuyimbi nkutidde akisinze bulungi ate ngayimba bulungi mwala ayambadde bulungi mwala ali ayambadde bulungi gwe nali naye omuzungu wa teddeko obwekimerika obwo obuntu obungereza kawo yali ve ku bino byetulabika munnange era nebaza bannange abanyamba okumugiraki mwebale kunzizaawo kuba nalimata naye tire nkyalimata ngenda kubeerawo kubaogenza oluganda nalimata nempuliranga olyanga njerega wewaawo oba onjerega nze ali obubi tunulidde noganda nalimata anti obuntu bwange bulabula naye nga mami yajja tyo yanyamba nnyo obuntu bugenda kunjaa kunzire nga matama agazimbye nga ndi bulungi tugende maaso nange mbadde nkunyumiza buli bwokisinga sente enduulu amasana mugali gasumuludde buli mbeera anti bwenzijukira olunaku olwo tokaaba taja omukulu takaaba na pozinga nagamba dija pozinga ebyuma puro abayimbi bagala nnyo puro jije puro wolan wakosa wolani wolan puro aba akyagira wolan ne muzaako ekyokubiri wasoka nokozesa puro aba akyaka wolan ayina sirikirawo wagaana microphone gyaddamu okuwulira ku mutwe abayimbi bakuba abadigi microphone lugezigezi agamba wolan ate okyakola abamu babayomula kati nze nasooka soka bagamba bannange soke mukubira omuzungu wange muki mungalo n'akalulu mwanjuddeyo babikwata ku kamera omuzungu yalina bbaawe eri yalina ne boyfriend weeno ate omuzungu teyansikako microphone muzungu abadde ki tayokya honey you're my husband for real. And you're good singer. Honey, close your eyes. Ozibiridde kulaba kati olonzibiridde nangamba open now your eyes. Mpeta uli maremi nga janguyiza nga kuliko ne dollars kumpeta yeyo joyina mu ngalo eyi yasanawo musana mbwe gagenda nasanawo owaye empeta je yakuwa aze nongero kati ze ndi musebo eri yasanawo yagira ki yasanawo nga masaki yabulira mu lufu era lindo lufu erubulanga omusana gulwase naye ate we nabadde kasoke nindeko kunyumya ku byokusukiza omuntu oyo ninge oba leero mwoyo yamunamuziza kuba ninge yalabya akabonero okimanyi nti abantu abeewunya omuwala oyo omuntu oyo ebbanga nebbanga yali akyusiza obulamu bwange yabula naye ate nina TikTok gye natuddeko omuntu oyo nadda naye omuntu oyo era obubonero obwamuliko bwali era nga kale yalina ebirungi naye nga alina obubonero obwo sitegera bulungi ndabanga yanaatera okudda ate kubanga waliwo abantu benasanze nga bali close naye nga nenamba baginanga era baleka bagenda gimpeereza kiki kyosaba tusabe ki ayinza okuba nga naye yakyuka tusabe ki tusabe birungi katonda atukolere ki atuwe birungi
ateketeeke ebiki mu maaso gaffe birungi byerere essanyu jjerere mu maaso g'abaki mu maaso g'abalabe oba tutwale mu muddo omuki omulungi the paradise emabbali waki w'ennyanja w'amazzi amateefu amiina tukabira osabe busabye ekyo ayi kabaka wabakabaka kitange nalaja n'owedda okuwulizibwako mukama kitange kyekitiibwa kyange mukama kitange kabaka wabakabaka gwe yatonda eggulu n'ensi sumulula ebirungi mukama kitange byokka ebibya bikasuke wala nkoto bw'abanga mulungi ajja kudda mu bulamu ajje mu bulamu bw'abanga mubi addire kukufula ogunene ne wajjanga mukwano gwange ng'azze okulaba ebirungi byendiko oba ebinnina ebyamwoyo omulungi fumita emboozi tugende mu maaso asibiridde munnange ngenda okugiggula omwana ataddewo akaweta n'eddoola n'eddoola 3,000 n'eddoola 3,000 ozimanyi kizikwatangako tulekere aba comment section zibanga mmeka ekyo kirekere aba comment kuba batukomentingako batwagala kama mpeeyo $3,000 omwezi guno bannange nze nenzifuna mba nsumulukuse zimuserenga mmeka miliyoni nga 7-8 azimpe tusereke kamengo tumaleyo zinakuyamba aya nenzifuna tusereka okusereka ne kuggwa miliyoni 7-8 ne tutandika ne kabbuloko kabasomesa wali twagalayo obulumu buna owabasomesa nkama agenda kikkulira okakasazana amine nene kano kabonero kaki zino nga sizisigidde bifaananyi zijje buzi obadde okimanyi nti olulimi lutonzi tutondewo essanyu lya ssente ezo kigenda kubeera kuba byenkunyumiza byaki yaddala kati gogenda kuzifuna nange nzaagala nange nkubanja nno nkubanja ekyataano wakinsuubiza bwenafunapataano malayo vidiyo yange bwenafuna zino nankuwaya eziri anti nataano gegenda kusuubiza naye ne buzitazifuna nzinze 5 nja kukuwa ekimu kyange ekye10 ekyensi kitiibwa kya mukama katonda ansobozese ampe sente kwe nakijja bwe zina nemukwata ezaawamu nakuwa poolepoole tugende mu maaso munnange omwana bwanfuwa obusente obwo bwali bupya infact yabumpeera mu euros ebwali bwa euros zaali zisingamu wa euro ezito okusinga $1 bannange nakyakyanca yazijjeewa kakati kyesaamanya nti n'oli omulala owa tikos baali bamulese ne bamutuuza panside kazi babiri bonnamwe bali mu kizimbe ebijujulu bye 2 ebbaala ya dancers yakwata omuliro bagiyuuza kateegwemu jukira omukyala nyini dancers yalinanga emmotoka ennene zino ziringa by the time zihama ezo motoka zijipu ez'ebikkula si z'escalade zino zijipu ez'ebikkula tomanyi dancers eyo yalina nyiniyo omusajja ali musirikale naye nga beeyi nga yina emmotoka ennungi kati ezo zonna zipakinza otekeko neziri ez'omukyalo oli kati fefe abaali abato kati otekeko nekyali wange oli yali abukira alina kikere Volkswagen eyayere eyo iryanga muntu maama muganda wange celebration ogende na mu Jamaica ngenda okujjukira nti nnokubira masanamu ng'ate maze okulaba omukyalo mulala nti ayingidde mu kizimbe masanamu buli kiwatuuka nkongo omukubira anti yaŋŋambye edda muki dda mutaala kati n'omugambo ebyengere bivudde muki mutaala akusolooze lumu nezo kiggwe kati omutima ne gungamba oba nsooka endaba oli ng'era anaagwa bw'aba oba nsooka endabe muganga ng'era gwe bagenda okukuba oluyi bw'aba naye nga kansookewo omuganga tebanzirukanyiza wa wano ate yalwa omukubira omuganga yajja banfuuye sente ebbaala ekutte omuliro mu ttaala tekakaana teyanninda kumanya sente mmeka 5 10 wali 2 akati kyendabye bigenda kukuggwera mu nte teekako ente
aha mwana gwe kati kubanga mbadde ngenda kugamba musinga tuwamugamba nga sente ziwofunye naye ate already ndowooza yali aziraba eri mu kibbo kye ekyendege mu ssabo anti yengule eri gye bakutuuzaako n'amazzi gonaaba yengule eri n'ekibatu mufuka enkali aba buli kimu akirabira wano kati afunye obukadde buna naye bakuwadde pawundi 3,000 baana gali simanki kubanga simple calculation wali olina okukkiriza tikakati omusanamu ye business eri capital anti nagezaako okugamba nti jjajja teziwerawo bannange naŋŋamba oyagala kunoonya woddukana yali yakulabye dda ne mugamba jjajja bansonyiwe kanteekeko toddamu okunkubira essimu bw'oba totadde ekaana taba na mukwano sente zezibagatta era bwe namala okuziteekako obadde ofuguma ki avuma mba nkulaba oba nkuddukanyemu mba nkulaba nedda kankukangemu nkulage nti nkulaba nomugamba jajja tokiddamu ofukawo wenyini wooli wafuuka mu ngoyi namugamba jjajja engoye zenyambadde zalwere naye nyambadde akapale kajjendo anti ojja kuddayo yambala endala mwegayirire ozi byayita ate ndowooza bigenda kubaawo naŋŋamba anti nja kutanza ne mugamba jjajja tontanza kanzireyo nkole kubanga ate ndabye n'oli omulala azze nti naŋŋamba kati bweba ogenda okubuuza kwoyo sooka oteekeko 5 nzitegedde ayagala sente alyanga mayembe baali bategeeza kino ekyetaano kiweeyo tugende maaso so siba nyomboozi abantu bali eyo balinze emboozi etambule jjajja sente nfunye naye siinaawo za wano sente nkyalina nzungu zitaka kusooka kukyusa oli musiru teekako enzungu noonya we bazikyusiza nze njagala sente toŋŋamba birala naye gundi ggwe yakummanyira teyakateekako kubanga naye gundi gwe kaggwayo oyagala kummanyira nenzijako nze najjako naye gundi gwe yakummanyira nze najjako bambi nenoonya wenkyusiza era nagenda awo makindi awo waliwo forex eri awo okumpi ne chicken tonight kiro ina okukyusa sana mwayagala akake nakyusiza mu lugezigezi waboda nekaaba ngikaba nga ambulance ekaba jukira eri baninze ngamba ng'omuyimbi alaze omwi agenzekaawo naye nga tebamanyi amakya enki ogenze wa mulogo era olaba abantu kukukuta kumba omulogo amuli bubi obudde oli emmotoka emukubidde eri omulogo abadde amuli bubi agenzeyo atya eyo atuusa atya kumba agenze kubira mulogo we kumugamba bano bazze abagenyi mu nkoko nteekemu kati kali oba nti nyongeremu majaani ensi eno nzibu webulungulula bwoti balowooza ogenze kufuka kumbe gyoli wala adduka mayiro 5 era ngenda okudda ng'omukyalo oli yeegasse wano mu ttaala dondada kuba omugaga olaba oli omusana jjajja musana mu namuteerako sente eyo naŋŋamba nkutadde dda mu ttaala genda mu ttaala bonna bajja kujja enseenene kati yali akufudde ki ttaala enseenene bibali abantu nga zibanjiira buyizi kati kyova olaba ye walinga wali aŋŋamba nti ng'akimanyi nti sente zolina omuwa wali yaba yazibaze dda akulabira ka tv wewegaziwaliza anti abasana mubabeera n'ebyogera birina olugambo ate bakikira lugambo nga jjembe ejjembe lirina olugambo liropa buli kimu akola ali mukola bamuwa takulimba kakati musawo yetu amulimu 9,000,000 yobu yanyumiza amayembe gayina olugambo nti ateka amayembe gankwe tigamalina okuddira negakulimbalimba amayembe geegula munnange nzira mu ttaala
Koze mwa kati zikasika. Zira mutala. Ngenda okutunula eri mu counter nga waliyo obutalo ojjato bwako buki. Amayembe kuno gazze. Shine, amayembe. Here we shine every day. Busho bwali bwaka sakulo. Obutala nga butambula ku bucket n'amacupa g'omwenge. Kichecho. Nga mulimu akataala akamu kaliko akagambo Zanderman says so. Nga nono omukazi omulala omugagga naye aze proposing. Yaleesa akataala akatayipinze n'agula champagne. Tekwaliko kompeta. Anti awo ebbulu yali ijja kuyiika. Anti amasanamu bwe gaga kuloze basobola n'obba wasiza mu nju abantu 5. Nali maze okusasula emikolo emituufu, sente ze nali nzimuwadde. Era yaningambye nti nja kuddukanya kuba masikoze kyayagala. Bw'oba maze okuwa kimu kya 10 toddamu takulabisa. Kuba kati awo nawo nobeera controlled, tosobola kukola kikonoonaawo. Ate amasanamu gasobola okukwata abakyala bonna n'obawaasa omulundi ng'osobezza tosasuddeeyo. Wooganye omusasula nga ddiro n'amugatta negative ku negative. Oba ng'aleeta essajja eddala eri nga lijjiva eri nga lyezinyazinya. Nga bali wa peeke. Nga bali wa ng'olyoka okiwulira. Nga we mulugunya ga nti ate jjajja nga bigize. Sente zange saazirabe. Kati mbulingire bwino kuuma omutendera. Nange nkulaga wali mu butaala nzizeeyo. Mwenge gujja gudigida mu butaala. Chan 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 la 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 la. Obutaala bumansuka. Nga batuuza ku mmeeza. Omukyala nange mwaniriza bulungi. Doni mutufu nange namuwa peeke kakati nabatulamu wakati. Awo tebankuba kubanga baali bansuubiza nti bagenda kuntwala ate musendala ensuubize. Mu basatu bafu. Kati awo nalina okuyegaggala. Ino nkwana neno nki. Emimoji kisi. Kisi. Tebakyebuubako tebakyalina bbuba. Ate noli alese sente champagne. Naye mukuba kisi. Ate nono omunywa champagne. Mukazi wo waali nawo bo mukuba kisi. Jogoli kuze. Kakati we batuuka awo bo basooka ne beekuba kisi bonga bo. Amasalamu ne gaba connectinga. Oweno nava eno najje. Amasitaani ne gaba kwasaganya ne beekuba kisi. Basiyazi. Yange entebe yali tudde wakati nga tewali agitudde. Kati naye n'omala amasalamu nga gabalinye bulinye ku mitwe. Gabalinye bulungi ku mitwe. Nasooka kuona omuzungu ow'ewaka. N'omukuba kisi. N'empa olwo omugaga. Oludde wamuloza edda n'ono omugaga n'omukuba kisi. N'atirwa ntende. Sitaani. Wabalekamu kasalaku. Era nasooka nendabiriza omusulu gwa nnuma. Ninzirayo omusanamu ne mugamba jjajja wangi ndi leero mbakubye kisi tebankubye empi. Nagamba nanti nze nkufusiza musolo toguwulidde nga njagala ojja ombuulire kuba mbadde nkirabye wano nenseka. Nengamba kankufuse enkali ojja onkubire. Banange obwedda akulaba ebizibu biba bikulaba bulungi nnyo yakutekako abakesi buli wamu we bali alina n'amazzi wali wasobola okulabira akusika n'akuteeka amazzi bafu yange wanyini we naabira bwe nanaabira mwabakulabira mwabakulabira olwena kulokoka bulokosi yali wa ddala amasalamu yali yagakaza akulabira mu baafu y'amazzi asika omwoyo gwo govanga omusajja n'akulabira muli mu baafu govanga omusajja nga bazze Kampala ajja ayambadde Lugabire emmandwa zamugana engatto z'abazungute ate ne Lugabire emipiira giva ku mmotoka z'abazungute Lugabire n'ekipale kye kyeyayambalanga n'ekikooti tabikyusa ekiyakitakataka ekyo takyusa abamu ku kooti gwe gumu ku pale gwe gumu munange abantu abo babanga oba baliko ekiki Sitaani agala babe bwe batyo. Sitaani akozeeko effujjo. Nange mala mugamba nti waayo abantu mbatuddemu kisinga eno kisinga n'eri. Neeyagala. Ngamba ye yakonze nkakoze naye genda maaso tonterako ssente. Ddayo ojja sisanyuka busanyusi tontera. Olwo yakusonyiwa. Ate tomugezza. Ddayo tonterako nsimbi. Mbadde njagala kuseka ku busisi naawe nti onkisingidde bulungi. Akulaba walinga okunywegera.
sasa ne wewe gattanga yatala buru move byonna alinga abiraba oh anti omwoyo yaguteerako bali ku Benson wegatta kulaba eno mu Benson byonna paka lwakujjawo evala nti abantu ambu baba bafudde abantu ababa balaba nga bafudde no mu Benson wafumita akaso tugende maaso munange nga wemala okuseka nga maddeyo woki weyagale ebyana bibyo nanzira itabule era ngenda okuddayo nga tunywa damu basanyuka buto nga tunywa champagne waffe jukira champagne oba bamufulumya ja era afumuka ate nebanga gubajiridde birthday party happy birthday anti wali ozaaliddwa mu bufumbo bw'abakazi ababiri ate oli alina empeta ono tazze nampeta tugende maaso azene nakamansa azene akamansa yempeta etuule oba ebya kati kola lwenyini bali bagala kumutwala nga tugenda kuvaawo batandika okwogera nti oba we should go to the apartment today nga abwaligirane munne wazi navaawo nenzira eno nzirawo nga nja kwogera na mugagga naye nga emboozi yabekwata akati we should take him today mu buseegu firimu y'obuseegu naye ngaoli yali yanzibiddeko tumutwale mu katambi k'abalasita nimbagamba non today maybe I'm planning and I'm not going anywhere today. I'm having fun. I'm going to perform here. I will just ready to choose. We are still performing. And people are still coming in. Which I'm planning. I will put that in mind. Eh. Omagura kukurumba kuno. Sinti bali bampadde nyingi kati ate nino kutobolaganya nti nja yana ate gibali jukira bo yana nya ate gibali. Privacy eri ejja kuvaawo. Omagura kuti kyakuluma ebakuba oluyi. Bangu bano kana akabako. Nga kawonye bulungi. Akawoka kali kawonye. Kali kawona. Kye kyakubya. Kukisinga. Lugezigezi. Kisingi. Ate lugezigezi kwefuula omugezi mu bintu ebirabwa nti byakisibu. Ate masanamu yali yankomyeko nti azwali wali akuisinga omulala. Lugezigezi wegeziwaza. Naye era masanamu kuno lwe yamala okukoonamu. Oba kisinga kyere. Tebakyali mpi. Anti naseka nanfusa nankuba enkali. Nagamba okisingira bulungi mwana. Onkisingidde bulungi. Zekubye enkali eyo osobola okujja. Nenzira bulamu nebuddamu nebutambula bulungi. Nga banyumya baagala kumutwala. For that night. Nibagamba leero olunaku lukeseze wano. Tulumalire wano. Then kusataddeko nzijukira olunaku lwoba lwalibanga lwakutaano oba lwakuna. Mnaku ezo. Kuba tolwaddako twagenda ate ku Friday ku Tico's. Then ku Lwomukaaga ate ne tulyoka tukola ki? Ne tugenda mu dance party. Tugende wano. Tuve kumu. Tuve kumu. Amasanamu ogava kumu ng'alya entogo. Abantu bagategeere. Kakati bekuba obwama. Olwagamba sina wendaga. Bagamba sina wendaga namwe twazze kukola. Kati mweno pate gye tulimu mugifudde laavu. Tujatandikira awo mu episode yaffe eddako Mukulu Zandamani. Kale weewaawo mweraba.